Balondebwa ku kibiina kya National Unity Platform batandise okweyibwa ku kitebe kyabwe Kamwokya nga baggyayo empapula okulaba nga beesimbawo ku kukubiriza enkiiko ez'enjawulo. Abakulembeze abakalondebwa ku kadi y'ekibiina ekya National Unity Platform NUP batandise okuggyayo empapula beesimbewo ku kukubiriza enkiiko ez'enjawulo. Bano ku kitebe ky'ekibiina Kamwokya babula kusulawo nga banoonya empapula era bakansala beesunga okukubiriza enkiiko mu gavumenti ez'ebitundu. Ebbanga nsuubira nti bakansala bannange bajja kundabamu okusoboza okusobola okukwata obukulembeze obwo okusobola okukulemberera awamu nga disitulikiti ya Wakiso okusobola okutuusa obulungi. Luyombya Godfrey kansala eyakalondebwa okuva Nakawa era nazze ne banne ne bafuula omukolo guno ogw'ensonga. Ensonga esooka tugifunye. Bano bendi nabo bonna bakansala bannakawa Urban Council. Era nga bebavunaanyizibwa okulonda sipiika wa bagendo bakiikirira. Abalala okuva e Lubaga nabo beeswanta okuli Ssemaganda Ronald ne banne abamuvuganya. Sirowoozaayo muntu wa NUP asobola kulya mu NUP lukwe. Nkakasa nti olwaleero tetwetaaga na alliance yonna, twetaaga kubeera abantu 65 ne tuwangula. Ngenda kubeera sipiika agenda okulembera abantu bonna ne wano nga tetunnava mu kalulu nkuutira banna NUP bonna bannanga bayita mu NUP tiwabeerawo ajja okukugulirira okuva ku mulamwa gwa NUP. Ne mu districts ez'enjawulo wavuddeyo abalala abazze okunona empapula era omwogezi wa NUP Joel Ssenyonyi omubaka omulondo wa Nakawa West alinze okulayizibwa alambuludde entegeka eno. Kyebaliza Katonda. So ngafe abagenda okuvaayo ne speaker ne deputy speaker, so tulina bannaffe bangi abegwanyiza ebifo bino fe kituzaamu amaanyi kubanga abasinga ku bo bakatandika ebyobufuzi nakiso bavaayo n'agamba nti n'ekyo kisobola tugamba waawo feeyo. So kati bazze olunaku lwaleero kukima kye twayita expression of interest forms zino ozijjuza n'otuwa details ze tusabye. Ssenyonyi agamba okubawa empapula kwa kumala ennaku 4 oluvannyuma babasunsulemu. Ffe ng'ekitebe tuliwo guidinga kulungamya nesi kusalawo byanjawulo kusalawo n'okulungamya. Ffe tugenda kulungamya era kati kulungamya kwatandika netugamba nti abeegwanyiza watuze tuwulira onayagala noliyagala social media nakikadde tugamba nti abeegwanyiza ebyaddala bawulusa abamu baba basaagasaagamukko tugamba nti aba bali serious bajje bakime expression of interest forms. Kati awo tutandise okulungamya bibeere nga biri organized so si buli omukola biri eyo nakinaki. Okulonda kuno kubeera ku bitebe bya districts ne ku divisions ez'enjawulo nga kuddako nga president n'ababaka bamaliriza okulayira. Byachamba de Lawrence, Sorot TV, Omunyo.